Yo, this is Rock Patilla already, the DJ already. Musibye mutya bagarwa balungi abampuliriza nyongera okubandirizako ku Fifi the News Anchor nembe bazzaako gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekomiddeko amawulire gannaku gempise nago mu ddakiika eno yennyini era nga ngenda tandikira ku bbaasi egenze mu maaso okubaamu ekibwatukira ekigambibwa okuba nti yandibanga bbomu era nga kino kigenze mu maaso okubaawo wali eri ku luguudo lw'e Masaka mu disitulikiti ey'empigi era nga bbaasi eno ebadde eva mu paaki ya Kisenyi ng'eyolekera mu disitulikiti ey'e Busheni kigambibwa nti abantu babiri bafiiriddewo ku sport wabula ng'ate abalala bagenze mu maaso okubanga ate baviirawo ku bisago ate ng'abamu basobodde okubanga bawonawo ebbaasi eno ebadde namba UAU 989 era ng'ebadde eva mu kampuni eya Swift Safari Bus abamu ku abo ababaddewo bino by'ebimu ku bagenze mu maaso okubanga ate bogerako eri abantu abantu bakosebbwa ekyenkanidde abadde ejjukidde makkati ng'amakkati gaayo era oyinira bbaasi wero olaba omulambo ogw'omu ku basaabaze omutwe guyiseemu ne gutumira mu ddinisa ogw'omu okusobola okulabikako naye kiteeberezebwa obadde munda bagamba nti oyo alabikako omutwe ekudde munda mu bbaasi gye musogonyodde yenna wabula abaana bakosebbwa omu abadde alabikise w'ebushenyi era ayisibwa mukutudde ku ddamakulu era ye abisibwa mu ddwaliro embeera eriwo kati polisi ezze abategola bbomu balabiseeko abantu abadde abantu ababadde mu bbaasi awo bakugambye ki? Ababadde mu bbaasi batugambye wabaddogera balemagenda kaleku agambye nti babadde batambula kuva mu Kisenyi gye balinnyidde bbaasi nejja mpaka waleero ngala we balabidde ensasadde abasinga tebakitegeddeko nga ye kaleku takitegeddeko agende kulabula abantu batambula badduka mu bbaasi era kino kigambibwa abasinga abangi ku basaabaze bayise mu madinisa okwetaasa ekibambulira ky'okukwatuka okubadde mu bbaasi eyo. Ate bo ab'ekibiina kya National Unity Platform babuutikidde nti Ssenyonyi oluvannyuma lw'okufiirwako omubaka wa Parliament mu kibiina kino era nga ono abadde woman MP owa Kabongo District yes omukyala abadde amanyiddwa nga Losike Angela kigambibwa nti afudde olunaku olwaleero. Ate mu disitulikiti ey'Embalala gibadde mirangana kwazirana oluvannyuma lw'omuliro okukwata ne gugenda maaso okubanga ate gwokya ekibanda ky'embaawo wamu n'ekibanda ky'emmotoka era nga wano abasuubuzi bangi balabiddwako nga bagenda maaso okubanga balaajana nga bakaabira ebintu byabwe ebijjiridde muno kigambibwa nti mufiiriddemu omuntu omu era nga poliisi egenze maaso okutuuka nezikiriza omuliro naye nga kino tekirobedde bannannyini bintu bino okugenda maaso okubanga bakukkulumira poliisi okujja ekikerezi okubataasa era nga tukidde ebintu ebiyidde tobala emmotoka n'embaawo bigenze maaso okubanga ate bisirira bya buwumbi na buwumbi. Tubadde tukyali awo ekibinja kya Islamic State ne kivaayo ne kigenda maaso okubanga ate kirangirira nga we kyabadde emabega w'obulumbaganyi obwagenze mu maaso okukolebwa wali eri ekkomamboga ku lunaku olw'omukaaga mu kiro ekyakesa olunaku olwa Sande era nga bano bagenze maaso okuyisaawo obubaka buno nga bakozesa ekibanja ekya Facebook ekya Reuters era nga bategeezezza nti okola obulumbaganyi buno bagenze mu maaso okubanga bakizuula nti ekifo ekyo kikuŋŋaaniramu bambega wamu n'abakozi ba gavumenti yensonga lwaki bagenze mu maaso okubanga ate bakibalula ejjukira nti awo poliisi evuddeyo negera mu maaso okubanga ate ekakasa abantu nti ekifo ekyo kyafiiriddemu omuntu omu eyabadde ategerekeseko erya Emily era nga yabadde wa myaka 2 so nga ate ye omwogezi wa poliisi omukulu amanyiddwa nga Fred Enang yavuddeyo nagenda mu maaso okubanga ate ategeeza nti ebyo byonna ebyogerwa aba Islamic State abiwakanya oba babiwakanya era nga bo bakyagendera ddala mu maaso n'okunoonyereza ani yennyini eyabadde emabega w'ekikolwa kino weewaawo kinajjukira nti waliwo akatambi akagenda mu maaso okubanga ate kafuluma nga mulimu omukyala alumiriza ab'ekibiina kya National Unity Platform okuba nti be bateeberezebwa okutega bbomu mu kifo ekyo wabula ate ye omwogezi w'ekibiina kino ekya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yagenze mu maaso okubanga ate ategeeza nti abo bonna ababungesa ebigambo ebyo bandibanga balina ebigendererwa ebikusike ku kibiina kya National Unity Platform
Ate ebyo nga bikyali eyo ye minisita w'ensonga z'omunda omukulu amanyiddwa nga Kayinda Otafire agenze maaso okubanga ate alagira Ssenkulu wa poliisi Martin Okoth Ochola okubanga akwata abatwala poliisi mu bitundu by'e Kawempe Division omuli Komamboga awabatukidde ekintu ekiteberezebwa okubeera bbomu n'ekigenda maaso okubanga ate kirumya bannansi abawererako ddala. N'agamba nti ensonga gyawa ebifo bino ebisanyukirwamu biteeka okubanga ate munange bigale oba bisuubirwa okubanga bigale. So abapoliisi bagenda maaso okubanga balagajala ku nsonga efaananako bwetyo. Ate okuddako mu ggwanga erya Sudaani nayo si birungi n'akamu n'akatono ddala era nga wenjogeera Ssaabaminisita w'eggwanga lya Sudaani amanyiddwa nga Abdallah Yes ng'ono ye yalondebwa okuva mu bantu agenze maaso okubanga ate awambibwa bannamagye ku bigambibwa okuba nti yagaanye okukola ki okubeegattako n'okubawagira oluvannyuma lw'okuwamba gavumenti. Wenjogeera gavumenti y'e Sudaani yawambiddwa naye ng'ate n'oyo eyalondebwa okuva mu bantu naye agenze maaso okubanga ate awambibwa. Ate ngera ne TV ya ggwanga mu ggwanga lino lyennyini nalyo yawambiddwa ab'amagye era nga wenjogeera obutujju bugenda mu maaso okubanga bukolebwa eyo. Bannansi bekalakasa bakumye ebipiira ku street zonna ez'ensonda y'eggwanga lyettu Sudan. Olunaku olwaleero kooti ezimu netuula ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Ssenyonyi era ng'omulamuzi amanyiddwa nga Lawrence Tweyanze bw'atyo azzeemu okubanga ate abamma bail mu bufunze agaanye okusaba kwabwe okwokuba nti ensonga zaabwe baziwoza nga bava wabweru waakye wakomera. Agenze maaso okubanga ate abategeeza ku nsonga y'embeera y'obulwadde bwabwe n'abategeeza nti ekitongole ky'amakomera kijja kubanga ate kigenda mu maaso okubanga kibajjanjaba nga basinziira mu komera bwe batyo zabulanga embeera eno egenze maaso okubanga ate emenya bangi nnyo nnyini ddala okuva mu kibiina ekya National Unity Platform era nga n'omukyala w'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Ssenyonyi alabiddwako nga agenda maaso okubanga agakaaba. Abamu kwabo ababaka ba Parliament bagenze maaso okubanga ate era boogerako eri abantu ku nsonga eno yennyini. It is too sad that the judiciary is facing such challenges and probably the general is using his politics and intimidation. And where we see the judiciary heading, our people will not have hope of justice. So as members of parliament, we want to look into this to find that we probably have to check on the judiciary system and probably line up on a few things that we need to put right. They should be independent. We are not going to allow such incidences to go on. Our people will not be safe. They need a voice at least. So it's too sad that they're in such a critical condition whereby they are ill and the judge cannot even make his independent ruling. We cannot take this as lightly. We are going to do everything possible to make sure that justice is served. It's totally showing that some of these judges have begun doing their cadre role by improving and implementing what Mr. Museveni wants against the bail. Now, if a High Court judge gave bail on similar conditions on the same case, how would you deny it at the same time? Lastly, these people come to Parliament. They say they are going to do wonders. We sit with them in the appointments committee. They tell us lies. Now see what they are doing here. But they are saying members of Parliament can abscond bail when we not abscond their appointments to Parliament. This is not fair. Let people drive themselves as judges, not cadre judges. This kind of ruling is a cadre ruling, and it is very unprecedented. So we pray to all the Uganda Law Society, lawyers in this country, come out very fast. Join Lukwago and Shamim to solve problems for Alan Ssenyonyi and others. But what we are going to do, if Girinya's leg is going to be amputated, we shall bring it here and give it to the judge to prove that he had serious illness. Yeah, it's so sad that the situation our brothers are passing through is so bad. Our brothers are rotting, you see everyone is sick, and the cases are bearable. But it's so absurd to see that even the judges are like Museveni cadres. They can't see the situation, what the people are passing through. These are members of parliaments, imagine. What if it's a person from another side? This shows that this bill they want to pass of no bail, it's like they're exercising it now. It's so bad, but we agree that everything will come to an end.
Yes, jevuvuddeko emabega twagenda maaso kubanga ate tulaba amawulire nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni ayagala kubanga ate ateekawo embeera ey'okugyawo okweyimirira mu nsonga ezimu ba mu misango egimu naddala omusango gw'okutta. Kaakati nno ye eyaliko omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Profesa George Kayineyamba bw'ati avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate addukira mu kkooti etapputa ssemateeka okubanga ate ateekayo empaaba ye mwagenze maaso kubanga ate akola ki awanjagira abalamuzi baveeyo babeere nga ate munange balemesa ekintu kino omukulu ono kyagenda maaso okubanga ate ayagala kuyisaawo ng'agamba nti kuno kuba kulinnyirira mateeka wabula ate n'ekyennaku ekiriwo kigambibwa nti abalamuzi babadde agenze maaso okubanga ate yeekwatako bamuyambeko mu nsonga eno bonna bagenze maaso okubanga ate munange bamukyukira nga bagamba nti ebintu bye byandibaamu ebyobufuzi era ng'ono wenjogera agenda maaso okubanga ate awanjaga. Against YK7 and the NRM party who are trying to violate our constitution, which we made after a bloody civil war and which we all Ugandans cherish and have to protect. I am a Ugandan by birth and I will die fighting for our rights. Thank you. Thank you very much. One by one, my lawyers chickened out. Even up to last night, I was calling them. Their phones are off, or they don't answer. All the lawyers have gone hiding. When my fellow petitioners and I, we went to the chambers in Kampala to have sworn in our affidavits. 8 of them refused to do so. They said that the case for defending the right to apply for bail is political. I don't see anything political about it. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Okuzaako emabega katono ddala tujjukira incident yagenda maaso okubanga ate etukawa mu bitundu bya Mengo aba boda ebagenda maaso okubanga ate batta omusajja yali avuga emmotoka oluvannyuma lw'okutomera owa boda. Yes, ne bamukuba amayinja agamujja mu bulamu bw'enseno. Wenjogera poliisi egenze maaso okubanga ate ekwata aba boda 14 beeteberezebwa okuba nti be bamu kwabo abeenyigira mu kikolwa ekyo. Wabula nga ate n'ebyo bitadde ku mabbali mu bitundu eby'Kamwokya waliwo omubbi akwatiddwa ku nkya ya leero nga kigambibwa nti ono yayingidde mu dental clinic nabbayo byabbye wabula mu kufuluma n'alaalira mu mulyango nga tewali kimukutte naye n'aganirawo buganizi. Embeera ezifaanako bwe zityo tuze tuziwulira. Yes, oli agenda mu nnimiro nabba bulungi nnyo ebintu by'abandi wabula bw'atuuka okuva mu nnimiro n'aganirawo mu nnimiro nga tewali amukutteko wadde. Kaakati embeera efaananako bwetyo yegenze mu maaso okubanga ate ebeerawo awo mu bitundu eby'Kamwokya era ng'omubbi akwatiddwa bulungi nnyo nnyini ddala so nga ate wetuddako esaidi eno. Yes, ye omugagga ngono yenna nnyini kibanda kya mmotoka ekya Paina amanyiddwa nga Muhammad Sebufu jjukira nti omukulu atemeza mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okwenyigira mu kikolwa eky'obutemu era nga tali yekka yagenda maaso okubanga ate yeekubana ne banne ne bajja omukyalo oyo mu bulamu bw'ensi eno era ng'oyo yali kasitoma we. Bwe butyo omukyalo oyo yagenda maaso okubanga ate agenda gyali nti ayagala mmotoka ne bamuguza emmotoka wabula nga baategeragana asasule mpola ssente wabula baatuuka wakati awo omukyala n'abeera nga akasente kamulema okumalayo n'abeera nga abanjibwa emmotoka 9 omukyalo oyo gw'olabako omwami ono yeekobana ne banne ne bagenda maaso okubanga bamujja mu bulamu bw'ensi eno olwa balansi eyali amulemye okukola ki okumalayo. Kooti bwetyo yagenda maaso okubanga ate etunula mu misango gyabwe n'ebeera nga ebasalira emyaka 4 mu kkomera wabula nga kitegerekese nti kooti abalamuzi bagenze maaso okubanga batuula ne bakendeeza ku kibonerezo kino bategeeza nti bakubasiba emyaka 19 era nga ekibonerezo kyabwe bakitandikako mu mwaka gwa 2011
mwenda omwezi ogw'omukaaga wabula ng'ate kyo ekyokulirira famire y'omukyalo ono ensimbi eziwerako ddala obukadde 10 kyo tekijjiddwawo bakubanga ate bazikola ki bazisasula. Ate wetuddako esaidi eno kyo ekitongole ekyamakomera mu ggwanga kigenze mu maaso okubanga ate kiyisa ekirango eri bonna Bannayuganda abalina abasibe mu makomera ag'enjawulo okugendayo nga moyina ebiwandiiko ebiraga nti mukebedde obulwadde bwa COVID-19 ennaku 7 emabega ekitegeera obutasukka nnaku ezo. So no ate okuddako esaidi eno omukyala amanyiddwa nga Beatrice Atimangongo ono muwala wa retired traffic officer amanyiddwa nga Sergeant Anthony yagambibwa okuba nti ali mu miranga oluvannyuma lw'okuba nti bawannyondo ba kooti bagenze maaso okukakanya ennyumba ya kitaawe essangibwa mu Mbale district ku ttaka era ng'ensonga za ttaka kigambibwa nti omusango gubadde mu kooti gumaze emyaka 13 wabula ate taatawe n'abeera nga afiirwa omusango guno. So nga ate y'omukyala alajja n'agamba nti ettaka eryo lya kitaawe era nga yalifuna mu mwaka gwa 1977. Omukulu nannyini ttaka eryo atemera mu gy'obukulu 76 wabula nga y'omukyala agenze maaso okuba nga ate alajja na bwati.
Bamuwana